Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Abatuliza mwenna bali eyo era abatulaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Olwaleero mu kaseera kano ke tulimu nga abantu tulina bingi bitwetoolodde nga byonna bigezo by'amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala byatugezesa nabyo. Njagala okubategeeza nti mu nkola ye Allah ow'ekitiibwa okuva edda n'edda yalagaanyisa okugezesa abantu ffenna abawangaalira mu nsi. Mu suratu Ankabut Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falayalamanna Allahu alladhina sadaqu wa layalamanna al-kadhibin. Abooluganda ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabuuza atenge ekibuuzo kyabuuza tayagala ansa agitegeera bulungi. Yagamba nti abantu balowooza ahasiba an-nas, bantu mmwe abawangaala ku mulembe guno mulowooza nti mugenda kutuula butuuzi awo mwogere na mimwa gyammwe nga mugamba tuli bakkiriza twakkiriza Allah ow'ekitiibwa, an yakulu amanna mwogere nti tuli bakkiriza wa hum la yuftanun, nga Allah tabawaako bigezo biraga bukkiriza abammwe, tabapima tabagezesa. N'agamba nti walaqad fatanna alladhina min qablihim, ensonga y'okubagezesa Allah yagikola okuva edda kwabo abatusookawo. Ebigezo ffe betufuna bitono nnyo ku ebyo Allah beyagezesa nabyo abatusooka. Ate abantu b'omulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ffe tusinza okwonoona. Abantu abatusookawo Allah yabaleetanga ebibonerezo n'ebigezo nga bakozeyo zambi emu, ezambi emu bweti. Era ne bakutegeeza nti omulembe gwa Luutu bagubonereza lwakibonerezo bwe kiti, omulembe gwa Adi lwakibonerezo bwe kiti, omulembe gwa Nabi fulani lwakibonerezo bwe kiti. Naye nga bye boogera byonna ku mulembe guno gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naddala ffe abasembayo abakyaliwo kati, olaba nga byonna bye baakolanga bali twabimalayo dda, kwegamba twagenda dda mu mbeera y'okubeera nga tuzikirizibwa. Naye olw'okubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatusabira edduwa eri Allah subhanahu wa ta'ala ey'obutazikiriza umma ye mu mbeera y'abo abaatusookawo, kubanga tetusobola, embeera ebeera nzibu nnyo, Allah kyava atulekawo n'atuteekamu ebigezo ebitonotono. Kati olwaleero tuli mu coronavirus, akawuka akasinga obunafu ke bagamba nti bw'okateekaawo tekakyesa lunaku nga kalamu, tekasobola kuwangaala, bwonna bwe bokasudde kafa, naye ne kabeera nga kazikiza ensi ne kagituuza wansi. Essaawa eno tuwulira nti waliwo korona omupya ate ajja n'erinnya baalituumye. Ebyo byonna bigezo Allah kyatugezesa okulaba ddala obukkiriza bwaffe buli wano obugumikiriza bwaffe. Ate ebigezo bino bibeera ku levels za njawulo. Waliyo ekigezo ekijja nga kibuna ensi yonna, kati ng'ekyo ekya coronavirus Allah yakireeta nga kya nsi yonna. Ne weesanga nti mu ggwanga gundi bafa, eggwanga gundi balwadde, bano bafa, bano bwatuseeyo, weevu endala etandise mu nsi bweti, ne kibeera nga kizibu kya nsi yonna. Naye wabeerawo ekizibu ekijja nga bwe twalina wano Ebola e Uganda, nga kyo kizibu kya nsi emu Uganda. Ate ne mu nsi Uganda waliyo ekikemo ekijja nga kati abasiraamu kye tuliko, tuli mu kugezesebwa. Allah subhanahu wa ta'ala yatadde mu kigezo, bino ebyabadde e Kampala, ebbomu ne zikuba, ne bibeera nga ebintu ebyo okusinga ddala bikoseza abasiraamu. Abasiraamu njagala okubategeeza muleme kutiitira ku mbeera Allah gy'abaleese, wabula mumanye nti ebyo ebigezo birina okubeerawo. Naye okunyigirizibwa tekusookedde ku bantu ba mulembe guno, kwaliwo okuva edda. Naye Allah ayagala nnyo okulaba nga omuntu anyoleredde ku ddiini ye, omuntu ng'anyoleredde ku busiraamu bwe. Naye abantu abatandise okwekweka obusiraamu, abatandise okubeera nga babwewala, omuntu siraamu n'atandika ate okuvuma musiraamu munne n'agamba nti anze eddiini eyo nange angivuddemu, eddiini entamye, era lwaki obusiraamu bwe buti bwe buli. Njagala mukitegeere, temugenda kubeeraawo nga mukyogera bogezi nti muli bakkiriza okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala alina okubagezesa mu bukkiriza bwammwe. Ananywerera ku busiraamu bwe, anaasigala ku mbeera ye,
wadde nga wali aboogera nti abantu abasinga okukola ebikolobero ebikyamu be basaalasala ennyo olwo yakyogera bw'atyo kati gwe n'osalawo okendeeze ku kusaala olw'okubanga omuntu akyogedde muntu munno talina nikyamanyi ku ddiini ayinza n'okuba nga talina ddiini naye n'akyogera nti abasinga okubeera nga bagwa mu bikolobero n'ebikolwa ebikyamu be bana batera okusaalasala ennyo. Waliwo yayogera n'agamba nti bw'olaba ng'omuntu ng'ayogera ebigambo ebitaatuka atambula ayogera naye nga wabyogera tebyatuka ng'omanya nti awo eba pulaninga okukosa ensi era be bakyamu. Bali boogera ku adhikar. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam atusomesa twogere ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ku adhikari okwo Allah kwatukuumira. Ku adhikari okwo Allah kwatukingiriza ebizibu ebisinga obungi. Naye okwogera ku Allah nga n'amadiini amalala gasimba googera, yogera ku Mukama wo, yogera ku Mukama emisana, yogera ku Mukama ekiro, yogera ku Mukama ng'ozuukuse, yogera ku Mukama ng'olya. Tusobola okuwulira abantu aboogera bwe batyo. Naye nga ne Mukama gw'agamba okwogera ku tamumanyi tamutegeera. Kati bw'otegga omusiraamu otegeera Allah subhanahu wa ta'ala n'olekeraawo adhikar olw'okuba nga waliyo eyagambye nti aboogera ku adhikar abagenda boogera ebigambo ebitaatuka be batujju, aboogera ebigambo ebitaatuka be balina pulaani ez'okubeera nga bakosa ensi eno. Ebyo ebigezo bannaye tebibajja ku mulamwa. Mutunuulire omusajja Bilal radiyallahu anhu abaabonerezebwa live nga bakolezebwako basibako ebibonerezo ebinene eby'enjawulo naye ng'ekimbonereza bamukubye amayinja bamutisa agayinja aganene naye nga baagala ave kwogera la ilaha illallah ayogere bwe kibategeera. Naye Bilali awamu n'okubanga yawulira obuzibu n'obuzito mu mbeera eyo naye Allah kiyamusobozesa okwogera nga ekigambo ahadun ahadun nga baagala ayogere kirala naye ng'ayogera alemedde ku ahad alemedde ku nsonga yagamba nti Katonda gwensinza ali omu wadde munankola mutya wadde munantuusaawa naye Allah gwensinza ali atya ali omu. Ekigambo ekyo kyeyayogera n'ayita ku kigezo ekyo Allah kyeyamuleetera. N'olwekyo abasiraamu tulekeraawo okubeera nga tutiitiira mu mbeera y'okuba nga wali ayogedde ekigambo oli n'agamba nti tujja kuteeka eriiso ejjogi ku madarasa n'amasomero agasomesa Qur'an n'ogamba nti kandigale okusomesa Qur'an olw'okuba nga wali ayogedde ensonga ng'eyo. Awo oba ogudde ebigezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu ayita ku bigezo bya Allah y'oyo afuna ekigezo ng'ekyo n'ayitawo n'anywera n'amanya nti abaatusookawo baagezesebwa na kino kigezo n'obeera mugumiikiriza n'ogenda mu maaso. N'olwekyo mbakubiriza okubeera nga mugenda mu maaso n'eddiini yammwe kasaga okimanyi nti kye boogerako tokigwamu. Kyetugamba nti obusiraamu tebukkiriza bantu kukola bikolobero naddala okutta abantu abatalina musango. Naye kyetugamba nti bwe babanga bakikusibyeko nti kya busiraamu ekimanya nti kigezo Allah akireese mu umma kyetulina okubeera nga tuyitako n'obugumiikiriza n'okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala wakutugezesa tetugenda kuyingira jjana tetugenda kuva ku duniya kuno kugira ngo waliwo ebigezo bye tuyiseemu okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala mugumiikirize mukkirize muyitenga ku bigezo bya Allah bwe tujja okutuuka mu maaso ge nga tuli abakkiriza abalungi era tuwa ejjana. Beebaziza okumpuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.